nasooka okutwala obaka bwange buno bw'okunyolwa bugende eri abooluganda bakola emikwano bekikwatako. Wiiki eno ennyini gye tufundikira olunaku lwaleero twakumye bubi Ssaabasajja Kabaka, twakuumidde ddala bubi era gwe tusinze. Allah bw'atyo bwe yasazeewo n'atubulizaawo Omumbejja Daana Teyeggala eyabuze wiiki eno. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agwumuze mirembe, ffenna ly'ekkubo enjawulo ya budde. Mwena abadde bamumanyi Omumbejja oyo abadde si muntu nnyo wakubeera ku mitimbagano, naye Omumbejja oyo omu ku bantu bannyinanze ba Ssaabasajja Kabaka abadde bamugumya buli mu nsonga yonna, era saagala omuntu agge nti yali yeetabyeko mu lutalo lwonna olulwanyisa omutanda talwetabangamu. Abaddenga nnyo ku mukono gwe ogwa kkono n'ogwa ddyo, abadde nnyo ku mukono gwe ogwa kkono n'ogwa ddyo mu mbeera yonna. Bwe nakolanga program embulimbulanga emmengo temwawulirangamu linnya lye lyonna ewantu wonna temuliwulirangamu. Lwaki? Kubanga yabadde amanyi nti abantu abasinga obungi mu Buganda naddala beeyita abalengera Bambejja Nsowole, kale yabadde nnyo nfanfe wa Ssaabasajja Kabaka, naye Allah yamujjuludde. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agwumuze mirembe, yeebale kuweereza nsi ye, yeebale kutuukiriza mirimu gye gyatuukirizanga Omumbejja. Tujja musanga enjawulo ya budde, naye gyatuuse yonna ayongere otusabira olw'ensonga naffe obudde bwe tulina. So abali tebamanyi Omumbejja oyo kamala okulaba nti baana akafaananyi ka video kenkalina mumulabeko katono nnyo, then tulyoke tugende ku video eyatuleese mu full swing. Tugende ku video eyatuleese mu full swing. Kandawo bannakasevinzeeko katono nnyo, kandawo bannakasevinzeeko katono nnyo. Mukama nnyambe nga nakataddeko wano. Abadde batemumanyi noba ahaya kati njala oluza njala olaba ka video kano yo Omumbejja gwe mbadde mbagambako abadde nnyo nfanfu wa Ssaabasajja Kabaka kubanga mwannyina y'omu ku baana bamuteesa bo mu ntumbwe abataliko wadde okubuuza yono wano. Guno gwali gumu ku mikolo gye yagenzeeko. How much is it? Please, I need 2 dogs. Pitbull, yes. We need everything and yoyo bw'omutunuulira embeera ze ez'obuntu abadde mukyala muyigirize, mukyala mukwata mpola nga naye si gwe omala gakyamako n'ennosensuwo nkiddamu. Abadde mukyala muyigirize, mukyala mukwata mpola, mwogeza ddembe, naye nga si gwe omala galeetako nnosensiwo. Naye nga Allah bw'ati bw'asazeewo. Kale ffenna ly'ekkubo kitalo nnyo ddala, katongera omusabira. Awo tuvuddewo akatambi katandise. Akatambi bwe katandika njala tandika na reference gye njala otandika nayo ye information gye nafulumiza security alert y'olunaku lwajjo. President bebadde e Bukedeya mbalage ttiimu gye badde bamuyimbulidde. Ttiimu eno Anita Amongi saako ne Magogo gye twakubye. Ttiimu eno yabadde Anita Amongi ne Magogo gye twakubye e Bukedeya yabadde genda okusalako president, naye bwe twagikubye ne beekweka sina kindi abambazizza engoye z'aba police constables abamwana byabamu emirimu emiswaswangule bajambaziza okaba fledging nga teba police. So ngenda balaga ttiimu emuluke mukakasa nti bitwogera bibeera bituufu, ffe tujja baga information etali ntuufu beba n'avubuka.
era babaddeyo bulungi nnyo nga bagenda kukola effujjo lyabwe. Beyo bennyini ndowooza obulaba. Oyo mulaba ali ku kifaananyi emagogo yennyini balaba beebo. Balaba bulungi nnyo beyo bennyini. Alright, ndowooza mbategedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo kinjagadde soko bagamba. Kale katandike mu butongole. Olunaku lw'enkya. Kansoke mpisewo akalango kano. Olunaku lw'enkya omukulembeze atugambye nti eno yegenda okubeera enteekateeka ya wiiki etandika olunaku lw'enkya. Olunaku lw'enkya lwa bbalaza ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2023 omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kusooka mu Makindye East. Akomekereze mu Makindye West. Then ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 ajja kubeera Makindye Ssaabagabo. Then bw'afundikira awo agende mu Ntebe Municipality. Ku lunaku olwokusatu ayolekere ebizinga by'e Kalangala. Then ku lunaku olwokuna agenda kuwummuzaamu agende asinze saako n'okubirako ne famire ye ku lunaku olw'amazaalibwa era agiise Merry Christmas. Then ku lunaku olwokutaano buto atayolekere ayolekere ebizinga by'ebivuma. Ate ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 27 wattu ab'empigi mwe mugenda okubanga mwesunze president ku lunaku olwo. Kale njongera okutegeeza abantu mu Kampala naddala bawanga ne Makindye East, Makindye West, Makindye Ssaabagabo, Entebbe Municipality, Kalangala, Merry Christmas ku lwokuna saako Buvuma n'empigi nti omukulembeze mu mwesunge mbungi nnyo. Banyabo ne bassebo mu mwesunge bulungi nnyo keeko akalango nga bwe kali mbategeezeza era ko kawedde tugenda butereevu ku program eyatuleese. Alright. Tutandise bwe tuti. Ngenda kukola statement zigenda kubeera 2. Naye nga za njawulo kwe kugenda okusinzira program yaalyo. Statement esooka yeeno. 1. Bw'obanga wabugumizibwako ekitone ennyo n'oba tobugumirizibwangako njagaluze statement zino ziri 2. 1. Eggwanga lyonna lye bayita Democratic Republic. Ekigambo democratic kitegeeza nti waliwo democracy. Era omuntu bw'agamba nti eggwanga limu democracy oba mulimu emirembe kye tuyita peace, mubuuze otegeeza ki bw'obanga olifaalinga obanga oyogera ku ggwanga Uganda. Uganda tebeerangako democratically stable. Era Uganda tebeerangamu ddembe kye bayita peace. Lwaki? Video etandise. Kye bayita democracy oba peace mu nsi yonna nga boogera ku nsi Uganda gijjeemu tebangawo. Okuva lwe yafuna obwetwaze mu 1962 tebeerangamu peace, tebeerangamu democracy. Lwaki? Tewabangawo okukyusa bukulembeze ne buva mu mukono ogumu ne budda mu mukono omulala. That's what we call peaceful transfer of power. Ekyo tuyita democracy. Peace. Uganda tebanga mirembe okuva mu 1962 okutuuka olwaleero. Tewabangawo peace. Peace gye boogerako bano abagwira bagitaddewo for their personal interest. Kubanga bwe nkuzzaayo emabega nga nkuvuzeemuko obwongo kye tuyita reverse your mind. Okuva mu 1966 omusajja Nyerere n'Obote baakwatagana okuleeta abanyarwanda mu Uganda. Bajja ne mission nga specifically yakulwanyisa bannayuganda bali most abaganda. Eyo video Museveni yajoyogera mu gimasigenda giddamu. Museveni yabadde ng'akola entalo obuvuyo okutta okutemula mu regimu zonna ezibaddewo era yamanyi n'entaana z'abantu bonna basinga obungi abaabula. Kati tebayo musiru yenna owa NRM simanyi omuntu yenna ng'agga nti waliwo peace mu Uganda oba waliwo democracy taliiwo. Museveni okugamba ne banne okutambula nti waliwo emirembe yajeetera okubanga yali mu ntebe.
era abatali mu ntebe ng'atandika okutondawo buki ng'atandika okuteekawo obutali butebenkevu ekyo mukyetolonedde mukitabye kati omuntu yenna agamba nti mu Uganda is a democratic country oba waliwo peace no peace eriwo ya Museveni ng'omuntu okunyaga eggwanga n'okugatta eggwanga Uganda ku Rwanda nkiddamu n'okugatta eggwanga Uganda ku Rwanda kyetuyita majingi nakibasomesezza wiiki eno mwenna mwebase temumanyi lutalo Kyagulanyi lwalwana n'aba NRM bennyini ba indigenous tebamanyi lutalo Museveni Kyagulanyi lwalwana nkiddamu ne bannayuganda bali mu diaspora abalina zi masters PhD simezi degree simezi bonna tebamanyi lutalo Kyagulanyi lwalwana wabula abatono ennyo kati bategedde olutalo Kyagulanyi lwaluluwa Kyagulanyi alwanyisa ekintu ekyatandika mu 1966 n'olwaleero ekizze kirya buli munnayuganda yenna nakabala eyandibadde ateseza eggwanga eryo ekibadde kitta buli munnayuganda yenna nakabala badde ateseza eggwanga eryo nekirekawo enkwezenge bannayuganda mannya ne baganda mannya gw'obaddewo kimanyi nti emisana gye bakulagira nti eggwanga lifugibwa bannayuganda ekira akabinja akaagala okugatta Uganda ku Rwanda katuula ne kateesa bute bagenda okukola ebintu bino mwemisana mulaba kirala ekiro bateesa kirala kyovula nti Uganda kati essaawa zino buli kitundu kya Uganda kirina gavana indirect nga temumanyi yaweebwa obuyinza obukontrolinga poliisi amagye n'ebiragiro okukola buli ekiragisa okukola okudifendinga majingi okugatta eggwanga Uganda ne Rwanda mugende mu kyegendereze mutandika okunoonya abantu bonna bannabyabufuzi current n'abaliwo mugenda kizuula bonna nga bannayuganda mannya naye nga bantu baki banyarwanda kiki ekikugambisa ekigambo ekyo kitegere bulungi byebikolwa lyefutwa bwe bukyayi bwe basiga eri amawanga agasangibwa mu Uganda ndowooza kati mujja kitegeera si buli alina erinnya Essoga nti Musoga si buli alina erinnya Etteeso nti Muteeso si buli alina erinnya Egganda nti Muganda oba Ennyolo no abantu bano babasiga batya nyongera okugamba nti bano abasajja bajja bazaala n'olwaleero bw'ogenda ku social media abakazi bangi ba single mothers ng'eyamuzaalamu omwana tamumanyi ne gyali tamanyi ne yeetuumira omwana amannya omwana n'akula n'afuuka kyali mu ggwanga naye nga tamanyi kitaawo oluvannyuma kitaawo ayinza okuvaayo kulasiti naye ng'omwana tamanyi kitaawo yaani kati bwe abantu mubisinga obyo mulaba naye ng'ekisinga obungi nyongera obbagamba nti muzuukuke ng'obudde bukyali tulwanyise ekigambo kye bayita merging and occupation nakoze video ku lunaku lwadde lwakutaano ne mbagamba nti 50% of Rwandese in Rwanda they hold Ugandan national identification and Ugandan passports ekyabadde mu refugee camp ekyabadde mu Hora House ne bagamba ani afulumya information eno mwenda temu ekyabadde mu refugee camp Entebbe ekyabadde mu Hora House Entebbe ne bagamba ani afulumya information eno wallahi okuva ku Lwokutaano n'olujjo saakoze video nga nfuna information buli nsonda yansi ne bangamba lumbu yava ne mbagamba nava mu Uganda ate mwengenda okuziikibwa nti ffe bulijjo tutya okwogera ekigambo kino nti eggwanga baali wamba n'empapula zaalyo zonna ezitambuza bannayuganda ziri mikono gy'Abanyarwanda ne mbagamba lwaki temwongeranga nti ate bulijjo tetulina bwogero tutte naye kuwa kyogedde ekituufu kiri nti tukimanyi katube Belgium Abanyarwanda abaliyo bonna balina national identification za Uganda kebere Bungereza balina passport za Uganda wonna we bali bwe kituuka ku university across the globe mama nyabo endagamuntu passport scholarship buli kimu kyonna ky'Abanyarwanda bo Rwanda ate kiringa bonoove wonogera mu supermarket ogula ekintu Omunyarwanda ave Rwanda najja mu Uganda n'agula ettaka n'alibeerako nga teri agenda mugobako kyovula batabagambe n'etteeka ly'ettaka ligenda kuyita Museveni yagambye believe or not
foreigners must own land permanently in Uganda. Who are the foreigners? Not the British, not the Indians, not the Eritreans, but the Rwandese. Kinachikola ngabwe yakola mu Ssemateka 1995 na agamba nti omuntu bw'amala emyaka 10 ku ttaka naye batalina kiryogerako afuuka nannyini ttaka eryo eri asobola okugenda n'asaba ekyapa mu nsi yaani. Mu nsi yaani nakyogedde naye g'omanye ekiri mu State House, omanye ekiri mu bitongole by'okwerinda nti eno information yafulumye etya. Basindika nga Shuma ne bannaabo okubuzaabo mufate batuwa passporti batu bagamba siba batusosola ekyo bakiyita decoy. Basettinga presidency ne bayabeekaanya mbu bo tebabaagala kumbe no bayina ebyogera nga balaga eri nti eggwanga waliwo enjawulo kumbe basajja bano be bamukanjala kibagamba mutegeera olwa ekintu kyagulanyi kya Rwanda kinene nnyo. Kamba weko akantu katono nnyo osaka nabaze okusobola leero. Bwe tugenda mu ggwanga ly'embwako ebyokulabirako ekisinga obwete eggwanga eri Amerika. Eggwanga lya Amerika bannannyini nsi abaalisookamu be bayindi abamyufu. Kuliko Abachina bennyini nabo mwe bali mu Amerika lwakuba tebaboogerako. Kuliko Abalatino nabo mwe bali ba indigenous bajjabuzi. Then bano bemula abantu bona basinga obungi babayita ba Europeans. Most of the British bazungu bebatwala eggwanga eryo. Kati bannannyini Amerika batuufu be ba Red Indians n'Abachina ne baddako waliwo ebitundu bya Amerika nga Bachina bokyupayingayo nga n'ennimi ezoogerwazo Bachina ebibuga ebimu Amerika nga bya Balatinos bebasingayo obungi. Kati ate yo eno abazungu gye baatwala Abangereza n'aba Europeans be bayita America original. Naye kiki ekiriwo kyekino wano wammanga gwe monna Uganda essaawa zino akyebasembolera nga tomanyi kigendera ky'abasajja bano ojja kifuwa ng'okizza munda bw'omutazuukuka. One, bazimba ekintu ne bakikulaga nti weekiri naye nga tosobola kukiraba kubanga bakizimbira mu bantu abakufaanana. Naye ng'ekiro batuula ne bateesa ekiddako kyekigenda mu maaso. Nakusomeseza ne nkugamba nti lwaki bano abasajja basookera mu Maserengeta ne bagamaliriza ne badda mu Bunyoro Fort Portal Kasese ne bagimaliriza ne badda mu Buganda ne bagimaliriza ne bagenda mu Mamboka baagala gamaliriza eri mu bukiikakkono baateekayo gye nasooka n'ayandaaza n'amalirizaayo. Kati batandise okuzingako y'ensonga lwaki bagadde ya protect their gains indirectly nga tomanyi. Lwaki tomanyi? Bw'otunuulira ebintu byonna bigenda mu maaso njagala ogguka amaaso. Lwaki? Leo video nyingi zibadde zitambula ku mitimbagano Uganda Airlines logo nenseka. Munnange kankuwe ka brief history katono nnyo oli bulungi nnyo. Ekisookera ddala banna Uganda mwerabira mangu ate musonyiwa mangu. Eggwanga Uganda lyafugirwako bannansi. Eggwanga Uganda okuva mu 1962 lyafugirwako bannansi. Era buli kimu ekyafuga nga bannansi enjawulo mugiraba ng'eggwanga lyafugirwako bannansi era abatali bannansi enjawulo mugiraba. Katugenze mu maaso. Omugenzi Idi Amin Dada yazzaawo ekitongole yagula ennyonyi ezo n'aziteeka Uganda Airlines zikula bulungi nnyo across the globe. Mulya bulungi nnyo. Ekitongole Museveni n'akitunda ne kifa. Ye kennyini mu project zaateekawo okubbiramu ssente. Ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2018 yasalawo akomyewo project ng'agenda kubbiramu ssente. Uganda Airlines si abanna-Uganda. Uganda Airlines linnya lye liriko nabagamba n'erinnya Uganda Airlines liyassa mu kuteesa. Ye yaligulanga omuntu.
Joel Ssenyonyi yatinkula ebito ne bimulaga nti Uganda eyinako share emu kuwananyiri w'ennyonyi eyo. Ennyonyi project ya Museveni nga project ndazo na mwabbira mu ssente. Mbuuza lwaki. Tosobola kuŋŋamba nti watandika ennyonyi mu 2018 ennyonyi etekulangayo wadde obukadde 10 amagoba yo ebeera mu budget nga bagiteeka mu supplementary. Tosobola kuŋŋamba nti wateekawo ennyonyi eyo ng'agikulira Jennifer Bamutulaki yasoma social science tasoma nko ku aviation nga yakulira ennyonyi eyo. Lwaki yakikola? Kubanga Bamutulaki muwala w'omu ku bakyaliire abattibwa e Kamwokya mu 1985 naye nga yennyini be yabattanga so si Magye G'Obote. Era kyova olaba kye muteetegereza omwana ono yagamba bw'ati. Wulira omwana ono yagamba bw'ati. I have what it takes to run this airline, and nobody can take that away from me. It is my gift. I can do it, and I'll do it. Not alone, by the way, because I work with a team. Kirabo kye Museveni yamuwa ekirabo. It is a gift. Nkakuddiremu obwongo bujje mu bakana mu Uganda Airlines yandese egaba kilo nyingi nkikuddiremu. I have what it takes to run this airline, and nobody can take that away from me. It is my gift. I can do it, and I'll do it. Not alone, by the way, because I work with a team. And that team in there, combined, we have close to 100 years of experience. How do you manage your gift? How do you manage your gift? Buba kuwa ekirabo okiyisa. Mbalabe ku TikTok ku social media banange ennyonyi yatulese. How do you manage your gift? Katandika butandisi. How do you manage your gift? Yasoma birala akola birala. N'empapula ko yangira ku university ku senior 6 zonna zaali sizze. Kubanga y'omu kuba walaba mukwano gwa Museveni kenyini be yettira nga addugaza amanya ga gavumenti yaliko. Okitegeera kati njala bagamba Museveni yekulyetingira project ye okubbiramu ensimbi y'ensonga. Lwaki ennyonyi eno esitula abaana ba Museveni ogenda okujjanjabwa enziku. Yensonga lwaki ennyonyi eno esitula abaana ba Museveni ogenda okuzaala. Yensonga lwaki ennyonyi eno etwala muhoozi okwetoola ensi yonna abayagadde. Guess what? There is a possibility. Listen very carefully. There is a possibility. Mweche mutanamanya. Bwenga there is a possibility. That means oyino genda no soka ne wetegereza. Nabagamba anti Salimu Salaku bobulwe enamonkekeera. Nobulobula buli Dubai. So there is a possibility between tomorrow, Monday, Tuesday and Wednesday. Ennyonyi zino ze zigenda okuleeta obukubiddwa Dubai. So eno yonna saga eri nti ennyonyi zino zirina kago gwe zirinza okuleeta. So simwe bannansi, there is a possibility ku kyenkugamba. Zirinze kago. Zirinze kago. Zirinze ki? Zirinze kago ali Dubai kubanga bakubira obululu. Monday ncha, Tuesday or Wednesday. Bayinza bagamba now ennyonyi zizze mu service after delivering their shipment or their cargo ngemaze okutuuka. Eyo njitaddo as a possibility okusinzira ku sources zange. Okitegedde bulungi nnyo. Naye lwaki Bannayuganda mwerabira mangu? 1. Oli akugambye omulimba gumuwanga ekirabo. Yasoma birala akola birala. Ennyonyi yali yeetaaga okufuna omuntu nga yasoma aviation ngera ina experience ya myaka 10. Ono yasoma social science goba okutwala obwa administrator. Okitegeera ennyonyi yatandika nga 3 January 2018 tekolanga wadde amagobe bakadde 10 ekola losses. Bajibanja ne Somalia suloza de kyalandinga. Zo gennyonyi company gye baazigula company za gwawo dda tezikyasobola kutunda spare era nga mukyali nnyo ennyonyi. Gwe tosobola kuŋŋamba nti ennyonyi
esobola okudelayinga almost for 2 days 3 days ba customer ne batabatwala mu hoteli kusula. Ekyo tikiri mu nsi yonna. Tosobola kungamba nti ennyonyi edirayinze for 3 days ne batali fundinga sente zammwe. Ekyo tekisoboka. Tosobola kungamba nti ennyonyi edirayinze for 3 days ne watabaawo proper arrangement of transfer passengers to other companies ne basharinga profits zezitia. Uganda Air buli muntu obanga asasudde ticket ye ya siringi amagenda n'amadda nga asasudde siringi katugambe 10 olwa $1 amagenda n'amadda buli muntu gasudde nusu 10 olwa $1 tugere 10 bwe buti olwa $1 oba lunana kale kachukolo lunana amagenda bina n'amadda bina ze nusu lunana. Ennyonyi ne muga tegenda kubeera for 3 days. Mwandi badde mukwata ku company zonna eziri mu nsi yonna ne mugamba no tulina obuzibu nti ye tulina ba passengers twetaaga tubabawe at least mutuweka akasente akatono. E company ali badde ekwata at least $7 neruwa ennyonyi ziri ennyonyi ne zijja bana Uganda Dubai ne zibatwala Uganda ne zibajja Uganda zibadde twale Dubai paka ennyonyi zabe zantiredde boli basigazaako ekikumi kubanga ennyonyi bulijjo zigabana abasabaze. Ne basi wano zikikola basi bwefiira mu kubo bayimiza buni za basi ndala endala ebatwala gye balaga. Niyo ng'ambo otya for 3 days abantu bawadde bagenda kusula tobawadde mmere tolifandinze sente tokoze eki nga tewali muntu yenye. Ekizibu ky'abanna Uganda mwenna muyina ekizibu eki kiri ekintu kimu. Olweka nkibagambe olweka nkibagambe banna Uganda muyina ekizibu eki oba wasoma oba tewasoma muyina ekizibu eki kiri ekizibu kimu. Mwenna mulakinga self confidence. Mwenna mulakinga self confidence. Ba passengers bonna abadde bava bagenda mu nsenda nga siba nansi. They were transferred and they traveled safely to their destinations. Why mwetebana bakolako kubanga mulakinga self confidence. You paid your money. You were supposed to reach somewhere to do your business. For 3 days you are still stranded in Dubai or in Uganda. Munanga are tunakola ki Uganda Air yaffe bogus. Time is money. Money is time. Ompya bulungi nnyo your business eri global. You can even sue that company. Oba bajigalewo musobola nojiwabira bajigalawo mukitongole kitwala ennyonyi zonna musobola jiwabira bajigalawo kubanga eri incompetent one. Nabagamba ennyonyi ejja bayiwa somewhere bwe balemedde okubabulya bwe balemedde bafunira okusula. How sure are you nti ennyonyi bwegwa mugenda funa insurance money emirambo gye magigenda kusasulwa? Baganye okufuna hoteli mu nnaku 3 hoteli za $10 ze $3 sibwe kiri ntije baganye okufuna hoteli wogenda osula for 3 days. Oyina insurance kinti ennyonyi bwe bagenda sasulira akalamboko. Oyina insurance kinti ennyonyi bwe bagenda sasulira. Then there is a high possibility ennyonyi egenda kuziika abantu. Very very soon ennyonyi egenda kuziika oba egenda kubula vanish from nowhere ebule. Munonya abantu ng'ebikumi 25 nga tebazze mu kulabika ku planet Earth. Ekyo mukirinda bwanga balemedde basasula hoteli ya $10 for 3 days. Namwe abali Uganda bandi badde basasula at least sente za mwazi compensation ne modene mulinda baganyo kati ongambo te balemedde okusasulira hoteli ate nyonyi ebulegwe basasulira akalamboko mulinya kyekyo. Eri agenda okukwata video agambe nti Lumbuye against the country. No, Syria against the country. Enswere kwagala ekugwa kubwa. Omuntu bwagenda silent about your crimes or about your bad manners, that means he doesn't like you. So we must comment and condemn the poor management of Uganda Airlines. Imagine the company is under Uganda as a name, but it is owned by foreigners. That's why they don't care. Kati banna Uganda mulakinga self confidence. Yensonga lwaki buli omu mugenda kuwavula ne sente mwawukane mangu nnyo. Mugenda kwawukana ne sente zammwe yensonga lwaki temulemedde n'okununula eggwanga lyammwe.
omusajja bagambye mujje tulwane tununule eggwanga lyaffe oli akutte kasimu huyo bannange azze wakabi. What kind of nonsense? Eggwanga balitwala mulimu mwenge mulimu esaazi mu nsi ezikulaakulanye nga zina ng'ensi zaagala kwenunula. Buli muntu yenna yandibadde omukolo gwe gwonna yandibadde yagugjeewo dda buli muntu nga yenyigidde mu kampeyini. Olwaleero n'ekintu kye nitegereza mu Europe, abalimi badde mu kwekalakaasa mu Europe yonna. Abasajja bakoze kye bayita demonstration. Abasajja bakoze kye bayita demonstration. Abalimi ba farmers beekalakaasiza mu Europe. Ngoberedde nnyo Belgium ne France. Nga abantu bali mu kwekalakasa seriously. Nga kino kirina okuleetera gavumenti okukyusa mu poliisi zadde yagala okuyisa. Naye mmwe babatega conference after conference, mabala after mabala, ono awasa nnyina, ono awasa muganda we, ono ayasama kino, oli ayasama kiri, ebitalimu tebigatta. Kati njala bagamba go wenna complain ku Uganda Airlines just zip up kubanga temanyi kye mwagala, temanyi nansi yammwe. Esente zaava mu National Treasury ne bakizuula nti Uganda ng'eggwanga linaku 1% nga 99% shares za muntu ng'omuntu. Addukanya ennyonyi yasoma social science, yaddukanya aviation. Is it possible? Nakugamba it is a gift. Era n'osigala ng'olinnye ennyonyi eyo oba musiru wa kikaaki. Ekisaawe bagamba ekisaawe abachina bakito nomuyaliba ekisaawe. Nakugamba Museveni ye muntu asobola okukola ekintu n'akulowooza sante ekintu kikyaliwo kituufu kumbe kyafadda. Ekisaawe kyatundibwa dda ki-owningibwa China yesolozaamu sente. Ensi bagimogaginga dda, golodi baamutwala dda, Bachina bamunako shares n'abazungu. Amafuta bagatwala dda, omudumu ogutwala amafuta gugatwala Tanzania tiwali mudumu gugazza. That means the country was mortgaged. Okitegera bulungi nnyo. Kati n'amataka bagenda gabajjako bagaba foreigners. Wabaddewo makaago bateekewo toilet, tolina kyogenda kukola kubanga ensi bagitwala. Kati mujja kuzuka ng'obudde bugenzi. Eyo ensi bwetaddamu kufugibwa indigenous, buli emuzingako omutwe gwo odde buli lwe bakaba kujja bakumutwala bakuziike. Bagenda natuuka okuga tolina okusaluziika muntu ku kijja kyo. Listen very carefully. Etteekero singa temujjako Museveni omwaka guno, bugenda kuule babaziika nga n'okukuziika balina kuziika mulimbo ate ng'omaze kukola application. Nkiddamu eryo etteeka singa temujjako Museveni n'akabanoke, bagenda kukojjako ne bakuziika nga n'okuziika bamala kukola application okuziika ate ng'obamala kusasulira kifu bagenda okuziika. The moment singa bajjako land ownership oba land rights ne bazikujjako, mugenda kula bakuziika. Batagetingani, batagetinga ebitundu byonna ebya Uganda ebadde bikya owning right ku ttaka. Lwaki? Balisi bannansi. These are intruders. They come to occupy. Bamanyi mulira kitanti nnyo. You know nothing about your country. You know nothing about the law. Olira. Someone from nowhere najja nakugamba he owns Uganda, he owns land in Uganda. Mutemaita berutu ya mu Europe baga nti tugenda Uganda gula mataka. The same applies to Ethiopia, the same applies to Somali. They own land in Uganda. Nga tosobola genda de Kenya gula ekijiko ky'ettaka gomunansi. Nga tosobola genda Tanzania gula ekijiko ky'ettaka gomunansi mu Uganda. Olaba Anita Amongi yekyangira Bukeddeya. N'atirika amabere mu Kyagulanyi is not supposed to campaign there. Kati gwe omusoga munnange, gwe omunyolo munnange, atamayina amateeka gakwatagana ku ggwanga, ekintu kiri eki protestive voting ennaku z'omwezi 15 January. Tebeerayo omugwagwa yenna musiru akugamba tokkirizibwa genda ku polling station kuuma kaluluko. Ekibagobesa ku polling station baagala kubba akalulu kubanga tebalina bagenda kubuukira mu kalulu kano. Nkiddamu Attorney General yagwedda luno okuzika kwaggwa kiri wakiwanuka. Nabagambye Simoni byabakama mbereju oyo ye naye wakabano period. Nembagamba nga tannafuuka chairman wa kachiko byokulonda yali mulamuzinga n'emisanga mbe yasiba tebayina misango oyo ne wakabano ali mu pipeline 50 master plan. Nembagamba Winnie Dolo ali mu kupapala yagala kusuula wo tawulo mbuyitagala kubira mu kaluka jja Winnie Dolo kubanga naye yatidde. Ono mukyala gomulaba malususu ye there is a possibility
si muteeso nababuulira dda mpulira bulungi nnyo kati tuzze wano mu Buganda owali okulya n'okukomba essowaani mpulira bulungi nnyo eyo kanveeyo mbategeezezza bulungi nnyo kati katugende wano bwe nfaanana tulyoke tutwogera ku bapoliisi banyabo ne basebo mbalamusizaako omulundi ogwokubiri nga nakoze omwezi ziri 21 ezakaka ku mwezi ogw'ekumi oba 2025 bwe mbadde nga nnwana olutalo lw'Emmengo mu Bulange Emmengo Abaganda bangi tebantegeera which sibakako kuntegeera wabula bagamba otawumukira wabbango tewebikka ne mbagamba nti Bulange Emmengo Abanyarwanda bakola ebitundu 9 ku buli 10 10 erisigaddeyo baliteeka wansi juzi jjo lyabalamu ye wiiki gye tukuba emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyalako Emmengo wattu njagala nziremu mbakolere forensics katono nnyo omusajja gwe mwalaba yali ayimiriza abantu obutatambula n'okuyingira mu ofiisi ezimu nambagamba ddo Ssaabasajja Kabaka amugoba ku ttiimu ye oyo gayi amanyi bulungi nnyo entambula za Ssaabasajja Kabaka zonna ne bava mu kisaka kye amanyi Ssaabasajja Kabaka gyagenda otambulira ne mbagamba nti bano abasajja bali mu kuyisa lugayi mu Ssaabasajja Kabaka ompulira bulungi nnyo entambula Ssaabasajja Kabaka lyagimanyi wabula omwami ono Nambooze bwe yavuddeyo okukaaba n'akuba omulanga omanyi Kitooke Maana bw'agambye mbu Nambooze byayogerako tabimanyi era kagwa ensonyi tamayina programu za Ssaabasajja Kabaka nga bw'atambula mu Ssaabasajja Kabaka ennaku ezimu ayita mulawunda about eyo emabbali gaayo naye mu Ssaabasajja Kabaka okuyita wakati mu ngalabi aba ayina emikolo egy'enjawulo gy'agendako ne ŋŋamba tofudde bino omwogezi wa Buganda ulira omwogezi wa Kabano maama uli omwogezi wa Kabano mu comment section njagala mpandikire ekigambo ekyo soko mpandikire omwami agambye mbu Nambooze tamanyi ntambula Ssaabasajja Kabaka na bulombolombo na nnono nti ye Ssaabasajja Kabaka munne waba tagenda ku mirimu gyanjawulo waba tagenda ku mikolo mbwe ayita mabbali wa ngalabi mbu lwaba agenda okukola emikolo lwayita mu ngalabi soko mpandikire wano oŋŋambe ekituufu nga sinnalambuka na bigambo nange mbabula ebimmanyi Kitooke Maana nabagamba Abanyarwanda bali Emmengo muwakana omwogezi wa Kabano ali Emmengo era bw'otunnya omuvubuka ono nabagamba dda Munyarwanda wulira bulungi nnyo neka bwe mala okuzannya akatambi kalo oli Museveni bwe kyamukutteko nga mukuba wulira bulungi nnyo abantu ne bebaza Kamala byonna olw'ebigambo byabawa nagenda bakulaba nga waliwo omukyala akulidde yeekabyakaabya amaziga gagoonya ng'afulumya ebintu ebitali birungi era abakulu bano bambuuza bane kiki ekigenda mu maaso tebategeeza bulungi nnyo bwabo bamanyi ebyawano Ssaabasajja Kabaka asiima n'ayita mu nkulungo eri ate ku mikolo gye tumanyi nti gino mitongole ng'alina emirimu gy'ajja okukola wano ku Bulange ate olwo lwayita wakati awo era ne mbategeeza nga bwe wantegeeza obubaka obwo kati bannafa beba bali Emmengo ebigambo byange mujja binoonya emyaka nga oba wende wasiriiwo nkakuddiremu owulire Omunyarwanda ali Emmengo anyooka n'okunyooka naye nga bayita Baganda Oluganda balwogera kumbe bakuuma kintu kyabwe nkiddemu okiwulire wulira bulungi nnyo abantu ne bebaza Kamala byonna olw'ebigambo
okulaba nga waliwo omukyala akulibidde yeekabyakaabya amaziga gagonya ng'afulumya ebintu ebitali birungi era abakulu bano bambuuza bane kiki ekigenda mu maaso ntwategeeza bulungi gye kwako bamanyi ebyawano Ssaabasajja Kabaka asiima n'ayita mu nkulungo eri ate ku mikolo gye tumanyi nti gino mitongole ng'alina emirimu gyajja okukola wano ku Bulange ate olwo lwayita wakati awo era ne mbategeeza nga bwe wantegeeza obubaka obwo kati bannafa Saamukulu Kitooke gyebaleko gy'otuusaako engalo kansi ekitambala bulungi. Munnange Nazzi kuno ensonga za Buganda zoogerwako Baganda so si Baganda mannya. Nyongera okutegeeza nti empologoma ya Buganda Namunswa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Buli lwava mu kisaka kye n'ayolekera ewantu wonna aba agenze ku mulimu tongole talina mirimu gitali mitongole na mitongole. Ompulidde bulungi ssebe ekintu ekyo. Kali munnange obudde bwa mu budde Rwanda butuuse mu abayita Abaganda manyi ogamba otya gowereza Mukama nti alina emirimu egitali mitongole n'emitongole. Era n'ogamba nti lwana akola emirimu mitongole gy'ayita waasobola okuyita munnanta wetwa nga kuva ddi osobola okuleeterayo akatambi konna akalaga nti Ssaabasajja Kabaka lwana akola emirimu emitongole lwayita munnanta wetwa. Gwokimanyi waliwo n'enguudo ezaalambibwa nga Ssaabasajja Kabaka talina ziyitamu nga mu Neebalabe Mayanja naye ogala tugamba nti waliwo olunaku luyita bitongole n'ayita mu Neebalabe Mayanja. Naye mmwe mutwagaza ki basajja mmwe? Lwaki temutuviira? Ssaabasajja Kabaka watomera. Mama watomera. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka kasitaava mu kisaka kye ng'ayambadde bulungi ekizibaawo kye n'ateekamu emikalabanda gye n'atuula mu kawulunguta ak'amagulu ana n'afuluma ekisaka kye gy'aba yolekedde yonna aba agenze ku mirimu mitongole. Ompulira bulungi ssebo kati gwe toddawo n'ologootana ng'afuuwa emmindi ze mufuuwe mmwe nga mulunde nti oleko gembwa ate alina emirimu nimmwe. Kati kino kyazzeewo oluvannyuma lw'ennakuba Nyandwe n'agamba nti ye ayina abasobola okwogera so si lumbuye temwakategeera. Kino kyazzeewo oluvannyuma lwa kino. You social media contributor, how do you come to be the one to announce what is happening to the Kabaka? You don't have enough decency to say banange ekino sikimanyi sikirinako bukakafu kaninde abakimanyi okusinga beba bakyogera. What? Tulinde abakimanyi okumusinga beba bakyogera abakimanyi bebaluwa. bulungi nnyo abanuku ne bebaza Kamalabyonna olw'ebigambo byabawa nagenda bakulaba nga waliwo omukyala akulibidde yeekabyakaabya amaziga gagonya ng'afulumya ebintu ebitali birungi era abakulu bano bambuuza bane kiki ekigenda mu maaso ntwategeeza bulungi gye kwako bamanyi ebyawano Ssaabasajja Kabaka asiima n'ayita mu nkulungo eri ate ku mikolo gye tumanyi nti gino mitongole ng'alina emirimu gyajja okukola wano ku Bulange ate olwo lwayita wakati awo era ne mbategeeza nga bwe wantegeeza obubaka obwo kati bannafa ebyo nno awo tovuddewo. Musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II kubanga embeera gy'ayiseemu ebbanga lino lino tabadde nnungamu olw'ensonga wattu simunenya. Ebintu bino byali biteeketeeke nga bwe nateranga obbannyonnyola nti Museveni akuweesa kkono n'akugisaako ddyo. Yabagamba nti kyali kibi nnyo omuntu gwe yasikira mu maanyi mu bote okulumba olubiri lw'Emmengo. Ye yalina program ngenda kukozesa Abaganda bennyini okusanya Obuganda beba n'Abaganda mannya abali mu kusanya Obuganda. Ngenda kugamba erinnya Lumbuye bw'owulirako Emmengo mu Bulange Emmengo ng'olyogeddeko bakufulumya ngenda bagisimufungize lwaki. Naye noona buli programu ya Museveni yonna yali Emmengo kubanga enteekateeka yali yakujjawo Mutanda bo bakyekole nga baali bakibaze
naye kasita natandika program yensonga lwaki mwala abantu amunge ennyindo bazifundikidde nga boogera olufalansa against me oba okunnima empindi ku mabega naye kye bajje baakakitegeera ejjo ly'abalamu wano nti Lumbuye ate kye yakola kyali kya mata ga ndogoyi agatalabika olwo baakakitegeera naye nze sirina buzibu kubanga ne Bibuli yegamba nti basonyiwa abo kubanga tebamanyi kye bakola abasinga obungi bajja okuzuuka ng'obudde bugenze n'olw'ensonga eyo ensonga ezikwatagana ku Bulange Mmenga wenzikomeza olwaleero nga mmaze okulabisa omwami oyo ne mukama we Ssaabanyarwanda atudde Mmengo Mayiga Ssaalonga Mulengejja awo tuvuddewo. Alright, nabuno bakankabo yiseewo gowe na Munnayuganda eyali awaabyeko omusango ogulimu obufere obubbi obutemu obulyankuzi ng'olina gw'owaabira omunene mu gavumenti oba ng'olina wabira nga waakabano emisango gino nga gigenda mu office ya ODPP omukyalo oyo oba omwami oyo avunaanyizibwa kukwasaganya fayiro zonna egy'emisango eminene egirimu obukumpanya obubbi obutemu bonna fayiro ezo nga tezituukanga ntegezeddwako ntegeeza eggwanga wattu mwenyigire mu struggle mujje ku gavumenti ya Museveni ekitali ekyo tolifuna bwenkanya tolifuna ssente zo kubanga kyekimu ku kijinji kye baateeka mu ofiisi eyo bannayuganda bannakabala obutafunamu mu misango egyo. Ofiisi eno Museveni yagiteeka omukyala bamuyita Ruth Tulimanya ayina fayiro ezisukka ne mu 2,000 ze yatuulira nga ne bw'olitambulira emyaka 76 fayiro terijja mu kkooti kusoma musango ogwo oba kufuna bwenkanya. Kino kiri mu Uganda kuba Museveni buli wamu yateekawo abantu be. Bw'obanga ovunaana waakabano oba munene mu gavumenti yenna tosobola fayiro okutuuka gyeraga oba genda mu kkooti gy'uliza. It is impossible. Ng'omukyalo ono yakyali mu ofiisi eyo. Omukyalo naye Munyarwanda yali mu ofiisi bagenda bateeka abantu baabwe ne babeera awo amala kusoma fayiro n'amala ogiteekaawo n'agituulira teri gyeraga. Mukire bulungi nnyo yoyo omukyalo oyo. Mukire bulungi nnyo yoyo bamuyita Ruth Turumanya oba Turumanya yoyo teri fayiro gyegenda kebere yaani aweekoma. Kyekiri kye bawandika mu 50-year Toastmaster program nti they must protect their own against any prosecution. Temwakimanya nimwe mwali ludda bakitaffe ne bamaama baffe mwali ludda wa nga bawandika ekiwandiiko temusasula kikuba mbi tuli mu ntandikwa. We must make sure that we protect our own from any prosecution. Kati yono yakola emirimu egyo akuzingazinga kukwata teri musango okugenda kuva wano nga gulimu abaabwe. Kati banyabo ne bassebo buno bakanjala busindikira poliisi n'amagye ga Uganda. Mumpulirize bulungi nnyo. Buno bakanjala busindikira mu bakyala b'abapoliisi, abaana b'abapoliisi n'abaana b'abamagye. Mumpulirize bulungi nnyo. Njagala mumpulirize mwenna oba oli ku ddaala ki mpuliriza ng'oli Munnayuganda. This message goes direct to indigenous Ugandans who still serving in UPDF. Listen very carefully. Previously, you witnessed Museveni openly. He said that he doesn't care about your well-being as long as he purchases weapons of mass destruction. Either you sleep in tents or in mama ingia pole pole, or you lack a medication, you lack salaries. He doesn't care as long as he purchases weapons of mass destruction. Why? Because their mission is to occupy Uganda, not to serve the country, not to treat officers in all forces well
as long as he purchases weapons of mass destruction. Since 1986, Museveni has been using parliament as one way of cheating the nation via the defense budget. Defense budget and supplementary budget. Those are the only way Museveni has managed to cheat the entire country without anybody asking questions about where the money goes. So, indigenous serving officers in UPDF, prison and police, please listen very carefully. This week Museveni openly said he doesn't care about your well-being as long as he purchases weapons. These weapons are the one protecting Rwanda. These weapons are the one causing crimes of humanity in DRC Congo. These weapons are the ones causing crimes against humanity in Sudan Khartoum. These weapons are the one causing crimes against humanity in South Sudan. These weapons are doing the same in Somalia. These weapons are doing the same in Kenya. These weapons are doing the same in Tanzania recently. So, it's now exactly what is taking place in Uganda. Why? Listen very carefully. You entered the forces with a purpose of changing your lives wherever you are. You have kids, you have families to take about. But right now, as we speak, some serving UPDF officers in and out of the country, they have taken almost 6 years without 6 months without get paid. You understand? But this man is keeping on purchasing weapons. Why? Because the only thing he knows in his life is purchasing weapons to keep his 2-year 50 master program and his people in power, not to serve Ugandans. The statement which Museveni made, it was enough. Any UPDF, police or prison officer with a sounding mind to change your mind and join the struggle with immediate effect. Munalala vibaya, munakula vibaya, watoto wenyu hawezi kwenda shuleni, hamuna kila kitu. Ama wao wa jamaa, watoto wao wanaenda kwa zile shule kubwa kwa nchi yote. Sasa mtoto wako anasomea wapi? Ona msala, munalala kwa mama ingia pole pole. Siku nzingine hamkule chakula. Mnajuanga vizuri Museveni na familia yake walitoka Rwanda. Hawataka kusikia mambo yote ya serikali wa Uganda kuwa vizuri, kwa sababu wanajua kama mnakuwa vizuri hamsikie oda zao. Sasa wa comrades, muamuke. Hii ni sawa ya kuchunga nchi yetu. Wacha Museveni na familia yake waondoke. Mnasikia vizuri? Museveni mwenye Rwanda, Muhozi ni mwenye Rwanda, Salimu Sarana toka Somalia. Hili nchi yetu, hawezi tukwende kwa nchi nyingine. Kama mnalala muamuke juu. Pesa zote mmezikula, wamejenga za arcade, wamejenga za international schools, hamuna kitu, mumezeika. Muone na watoto wako wanakula vizuri, wanaendelesha magari mapya, wako na pesa, wako na zifamu. Kama wiko wana baki na nini? Wana baki na nini? Kwa hiyo teto na rara, wana baki na nini? Ona pesa. Bibi waka na chakula. Ona nyumba, kila kitu kimepotea. Sasa na baki na nini? Na hiyo bunduki.
fanyisha yo bunduki kufagia Museveni na familia yake. Wake up before it's too late. You have nothing. You are dealing with the foreigners. You've been in the army for almost 15 or to 20 years. You have no rank. But someone from Rwanda straight within 1 year, he was awarded a captain and major colonel, but you are still sleeping in tent. For the first time in Ugandan history, you've got the indigenous Uganda who supported from one border to another, but you are still teething around, eating posho. You are not supposed to eat posho. You have to change the diet. Each day you change food. You have to drink clean water. You have to take milk. You have treated like any other Ugandan, but you are sleeping in tents, gassing around. Please wake up, police officers, prison officers, UPD officers. I don't mention here SFC because this is a small group which is protecting Museveni and his gains. Ask yourself, why is it right now they don't allow you to be with a gun? Because Museveni knows that time is going to come, the indigenous to wake up, and the time is now. Join the struggle before it's too late. We are managed by foreigners. That's why each and every government program has collapsed. His intention is to create dynasty. You are going to be the servants in your own country. Muamuke. Muamuke. Hii ni sawa, muamuke. Hii ni message ya Museveni. Mkuwa waangalifu. Hii ni message ya Museveni. Musikie vizuri. Twamanyira nurwa rero bugenda mbaraka zafe ugenda kusanga y'abasirikare bafe bacyasura mu gusisira inyumba z'esubi kurwaki kubanga teturi barabe ba Uganda tushobora kugamba takasenta akatona kaliwo tuzimba amagorofa go kusura mu twerabire okugula emundu ezinakuuma Uganda. Fetusooka n'emundu oba tusula mu busiisira tusule mu busiisira naye Uganda esigale mu ddembe kubanga tuguze ebyetaagisa ebyokukuuma Uganda. Kati endowooza mu bantu bano bamwana y'eki teriimu ekyabulamu batutawaanya naye kati nkambuwadde era njagala kwebaza sipiika ono muwala anyambye nnyo takyaleeta biriimu emisaala biki byokweyongera kati yesu. So ladies and gentlemen, UPDF serving officers, policemen and prison serving officers, here is my message. If you want to know the truth about my message and Museveni's message, you have your colleagues in Rwanda. Go and ask, or if you get a free time when you are off duty, please board a bus and go to Rwanda, more especially in Kigali. You will witness that police officers and army officers, they sleep well, they treat them well, they eat well. But you in Uganda, you sleep like dogs. Even you take long without getting salaries. Your comrades who have been serving in Somalia, they're supposed to be paid $1,500. They end up being paid $300. $1,200 vanish from nowhere. And from Somalia, they are deployed in Karamoja. Nothing they have in their life. Even the little they should have got, at least like $300. After reaching in Uganda, checking their account, there is no money. That means you're working for nothing. Every day you are growing up. Ask those soldiers from Rwanda, they will tell you. Ask those soldiers from Tanzania, they will tell you. They sleep well, they eat well. They have insurance. They have off.
They go for further training. But listen, let me ask you one question. How many of you, the indigenous serving officers in police, in the army, who go for further training abroad? How many of you who go for further training in the police, in the military, and in the prison? Who? Check on all lists of those officers who go for further training. Who are those? These are the Rwandese. The problem you don't understand to differentiate between Rwandese and the Banyankore. I've been teaching you about Banyarwanda and the Banyankore. They are two different people, tribes. The Banyarwanda, they just nickname themselves that they are Banyankore. They are not. They are favored everywhere in each and every office they go. They talk arrogantly. They don't associate. The original Banyankore, they are funny and they do associate with indigenous. When you find someone who's arrogant, who doesn't associate with his comrades, he talk of Vagaranda, he earns well, he doesn't care of problems, get to know those are the people. So please wake up before it's too late. Join the entire country to outsit Museveni before it's too late. If you don't do it, don't regret. We shall suffer together. But for us, no retreat, no surrender. We decided we are going to fight until to the last man standing. And the deadline is 15th of January 2026. Believe me or not, it's going to mark the end of Museveni's regime. And they still have a period of 2 weeks either to retreat, to surrender. If they don't surrender, anything happen to Museveni, it will happen to the entire of his family across the globe. Bubaddo bakawangeri abasirikale. President yadayogera ko yabagambye no. Mutunule wano. Bakwasa batye mundu ya miliyoni 3. No, miliyoni 6. Wa musanvu. Ngoyambadde andawere mwe bituli akali enkoko kalingiza. Engato zoli muziri mwe bituli. Osula mu tent. Oli abana bote basoma. Tolya mmere, mulya kawunga. You are not supposed to eat portion beans forever. You have to change the diet. Yensonga lwaki government yali yakuletinga government farms. Muganyo okutegera abasirikale mwe. Government farms were meant to feed doctors, police officers, prison officers, UPDF officers, and government-sponsored schools. Nga munywa amata, mulye nyama, mukyuse mmere. Jukira nti during a means regime yatekawo ne food reservatories. In case eggwanga liguddemu obutabanguko. Ng'emmere ejja nebeerawo ne mulya. Kati mulya kawunga kamulinganga. Mwe basajja mmwe. Okutte mundu ekusinga ebbeeyi. Osula mama yingia pole pole. Eno neiba uje kyojolo muri mu tent yemu nawe no gamba dukoze nabera kanti twomukira kupalira nga muri basungu wavu. Tebasobola kukubira kadika kadongo kama mu tent for 1 week no bango kyategera. The problem you suffer is that you sleep in mama yingia pole pole. 2 families. The other one is married for you are not married. Someone is just kuja kyojolo there for you are just sleeping listening for the tune. How do you settle and serve the country? You are supposed to have your independent houses. Either single room, self-contained, with each and everything which is needed in life. But the problem, musula mama ingia pole pole katenti kamu kalimu bantu babiri, olya imba kadongo kamu goli singo tolina, ngotandika okuwuliriza amaloboozi nga gakucyankalanya obwongo. Tugamba tugenda mu protest vote. Kubanga temwagala kutegeera bintu bino. Muzukuke. Buli kimu kisoboka. Sente Museveni zayisa mu defense budget. Emisala gyammwe kwegiri. Lwaki zibula? Sente zasaba mu supplementary budget nga zigula byakulwanyisa kubanga eno ze sente zibakozesa okulugenda okwocupayinga Congo mbadde temukimanyi. Ne bajja ne sente mu budget ne bagenda bazimba enguudo e Congo tebatulagadde mita 10 ze bazimba enguudo. Katunde bano bonna wanani alina future. Kubano bonna wanani alina future.
Kubano bonna ani alina future, bana ani alina future. The moment you see someone nga tuda buli omu atunudde mu direction ye, face zikulaga. Buli omu atunudde mu direction, wanti waliwo omuntu alina future. Wanti waliwo omuntu alina future. Kankweka video go tunobona waliwo omuntu alina future. I am sure when you're swearing, when you're being passed out as a police officer, you swear to keep law and order, you swear to protect people and their poverty. But now you are being used to intimidate people. I want you to know that there's a plan for you also. Every institution has been captured, including the military and the police. We want to liberate the police so that you live in dignity, so that you stop living in those Mama Njia Poli. In 2025, you must not be living in a uniport. You saw Museveni on TV. He was saying that he does not care about your welfare, that even if you live in gross thatched houses for as long as you buy guns. I tell you that after 40 years, you're supposed to be living in a better house. Uganda is not at war. Uganda is supposed to be a peaceful country, and you are supposed to be a national police. You are supposed to be friends with the citizens. You're not supposed to be feared by the citizens. Chiche mwanga. Awaliwo ina future awo. Oyagala kunyiga bulungi. Oyagala kunyiga nkwongere. Okwongera ku message yemba wadde mu Luzungu, mu Luswahili ne mu Luganda. Katika nkwongereko faza chibi akujjeko waya enchamuzuke nga mugenda kujjako mu 7. 1. Mbawadde message mu Luzungu nenjiteka mu Luswahili njiteka mu Luganda katika nkwongere president katika nkwongereko faza mu chibi akujjeko waya enchokwate mundu bujjeko mu 7. Period. Nchiddamu nkuwadde message president yakuwadde message katika nkwongereko faza chibi Deogracius atate bitokota. Akuwe message eno oveko wa yenchoko ate mundu lube Museveni omujjeko. Ate message ngendo okuzanya ekwata gwere ku muna Uganda sijisinkira ba police bonna. Ekwata ku muna Uganda buli ka sente kokola mbola mubo making a sure saving our cent otandikawo business eyo nobo genze kulima mwanyi. Mwabawala abali mu diaspora bakadama. Musoke mwesonywe inbox z'abavubuka mwesettingira obulamu buli nako okula. Kwata sente zogenda ogule ettaka mu kyomuve mu bibuga okuzimba ng'engonge mugende mbyalo mugule ettaka. Kampala kyali kisiko yakulaakulanya bukulaakulanye mukono kyali kisiko kikuze mugende mugule ettaka musenge mufune wagazi muve mu kubeera mu bibuga ng'etulege ng'ebiki nga kaloli. Kanza nye message eno wa police nkyabo takwata mundu kuba Museveni nze mbaluka. Ne abayita ba corporate namwe ne message yemmwe. Listen to me very well. An employee is a corporate slave with the titles, no entitlements. You are all corporate slaves here. You have titles, CEO, HR, but you have no entitlements. Your entitlements can only end with your contract. Over 80% of employees in Uganda, in the third world countries, they pray for contract renewals every year. Ballet of Bugambo Burunji, civil servant. The word civil servant means a civilized slave. But people don't know. Ignorance kills more people than HIV/AIDS. Open your head and understand. Don't work until you die. No billionaire globally is a salary earner. Salary earning is a slavery, self-imprisonment. That's why after retirement, they give you retirement benefits, paying you for making you forget your dreams. Actually, education is one of the tools that made us forget our common sense. If you have put together all the degrees we have, they are more than Ugandans here in Uganda. May I have 5? Nina degree tano omuntu twasanga omusajja alina PhD 3 afudde naye nga nenda we yesigadde babegeri mwaka tuli. Olidde. Yoga kati PhD muyambidde wa muzukuke. Self-employment is the way to go. Learn the business attached on your career. Learn the business attached on what you studied. Learn how you can be
self-employed as early. Show yourself exit before they show you exit. Here in Uganda, we only have few retired men and women who are happy. Abasinga baba kubati bategedde. Mwenamba saba, mukoleko kye mukoze, mugende mutandike emirimu. Buli omubala ate mwenna abaagala ebifo. Mwalina okukebera ebifo bye mwagala abaabirimu abaasooka. Bw'olaba kye bafaanana, that is the prophetic picture of who you are gonna be. Bw'olaba ng'ekifo mwoli bonna abaakivaamu temuli mugagga bonna baavu bankuseere basabiriza naawe gy'olaga. So muzukuke. Don't forget your power. We have so much power. We can do so much. But some of us, we have forgotten who we are. Who you are in God. Who you are in Christ. God told you, be fruitful and multiply. Not to overstudy like we are doing. Certificate, diploma, but whatever. Bina buza abantu. Osome diguli esooka. Tofunye mulimo. Ekikutwala ku diguli kiki. Osome diploma. Tofunye mulimo. Atogenda ku degree. Osome diguli esooka. Tofunye mulimo. Atogenda ku masters. Tubeere bagezi. Ate gowa police. Wa prison. No wa UPDF ali mu tent. Njagala webuuza akantu kano waki buli azimbe enju making sure jagula lugumu. Mwayi one atangira babbi yebake bulungi mwekibafuula oluggi kukuuma boda za Uganda mulina okusasula obulungi mulina okusuna obulungi mulina okufuna future ng'abaana be basomera mu masomero agali ku national standard mulina okubanga musula bulungi ne mulowooza naye kati musula nga omusajja neweegoba ku mulimu olwa pressure kubanga tulaba future mu poliisi nga training omwaka mulamba nga ne ku NSSF toyinayo ssente emyaka gyomaze ng'osavinga mu poliisi toyinadde ekitiyo ky'ettaka wadde akajiika kasena eddagala ly'omwana ery'ekifuba nga tokalina gambutusi oyinaemu oyina yunifoomu emu n'akasenya abamusenyesa buti abamusenyesa buti abapoliisi musenyesa temulina toothpick temulina toothpaste abapoliisi ba Uganda ng'oyambadde fulaga Uganda ow'amagye ng'okyagenda n'oyota ku masiga g'ofumbira obungi ng'onywa ekikopo ky'obungi ng'omusiru mwasomera ki emundu mulina zaaki nga ssente weziri ssente zizimbalwana nga temulina magezi mutegeera ogenda kuva ddimu ey'embeera mugenda ne ku online mwagala mwapulenga emagye ga America goloza aga America tebaagalwanira kubeera bwe gali muneplayingi arafuna poliisi y'omwiro bonna bafuna ssente okusinziira ku normal standard ziri mu nsi eyo ne bwava mu poliisi asigala mugagga asigala akola ne gole mu katenti ositamika asitamira enkulu gwakataka akasaka ku kyoto oli bakeraga nti piga oyo mbooko n'ogenda n'okupiga oyo tiyagasi n'okuwa tobuuzizza lwaki first ask yourself why am I commanded by foreigners. How dare you leave a foreigner to give you instructions? Someone knew from nowhere. Na amba uniform ya kunajana commanding. Huyo piga risasi. Kwa nini alipiga risasi? Kwa nini alipiga risasi? Hamupige wananchi. Musikie vizuri, ampige wananchi. Omuntu ayitibwa wa police ow'amagye you reserve respect. Wano ne bwe mbanga ntudde mu bus owa police najja nsituka wadde ndi foreigner kubanga ne bannansi basituka. That's the respect. Kubanga bimukola sisobola bikola. Nze sula mu kibira nakisulamu nga nkyali muto. Sula ku kisula mu kibira olunaku. Sula kusula nga nkuuma keberedde n'emyaka gye ngenzeeko. Ne musula mukuuma musula mutambula goba omubbi kwatono ne batakuwa kitiibwa mu nsi yo ng'ate ssente weziri budget ya Uganda nga tebannakola kintu kyonna basooka kukola budget ya defense mwogwa ne tebakuwa ssente oba oli ku mulimu ki
Nvuddeyo mbeesonyiye. Alright. Monna Uganda yonna gy'oli nkusaba ogende ku Gombo, ogende ku parish, ku LC2 offices wonna ogende ogyeyo akakongeko bw'afulumye. Monna Uganda nkusaba genda ogyeyo akakongeko kolonderako kaafulumye, genda okagyeyo with immediate effect. Kubira muganda w'essimu, kubira senga, kubira kojja mugende mugyeyo bukonge ku parish gye buli. Parish ye LC2 office gye ziri oba gye tuyita ku bitawuluzi. Obukonge bonje mugende mbujjeyo. Wano mugende mutereza amanya gammwe agasoba ku ndaga muntu zammwe. Mugende mujje bukonge bwammwe gye buli. Mugende mutandika okukola enteekateeka ezikuuma akalulu ka president. Obulingeri yonna esoboka tugenda mu kalulu. Ebirumira byonna byandibadde byagenze mu kkooti. Nagambye tetusobola genda mu kkooti ya Museveni, tugenda kumuggyako. Lwaki tugenda mujjako? Nabasomesezza ebintu bibiri wakati. Waliwo kye tuyita rioters, abeekalakaasa batalina mugaso, ne kye tuyita demonstrators. We are demonstrate because we demand the change, or we demand a peaceful transfer of what? Of power in Uganda. Yes, wala nabaga nti yawula wakati wa Democratic Party oba peaceful country teri nsi gye bagamba nti limwe eddembe nga tebakyusa nga bukulembeze kuva mu mukono gwa muntu mulala kudda mu mukono gwa muntu mulala. Tuli mu occupation. Ekyo tebaddamu ne bakulya ssente. Bw'osanga ekya NRM nga kyasaamiridde mbwesima Uganda erimu baga nti emirembe giri mu best interest ya Museveni so si y'Abannayuganda. Kubanga omubbi bw'aba agenza okubba, bw'ayingira mu nju asooba, tayagala kuzuukusa babba. Ky'okola basooka bamubba kuba kalifomu n'amenya. Oba okitegedde ekintu ekyo. Omubbi taveeri ng'ajja akuba ndulu ngenda kubba ng'ajja akuba n'amataali. No, ajja mpola n'amenya nga mwebase n'abafuuyira kalifomu n'abba. Mugenda okuzuuka kati ye Museveni kyali mu kukola. Bannayuganda yatufuuyira kalifomu n'atubba. Singa yali akuba enduulu mu ntandikwa twandibadde twabuuka dda. Kati ffe tubazuukusa nemuga bannanga basajja batubba muzuukuke. Y'ensonga lwaki babatedde musimu waliwo peaceful, waliwo peace. Mu Uganda tobangawo peace. There is no peace in Uganda. There is no democracy in Uganda. Peace is in the interest of Museveni. Whenever his power is threatened, he creates rebel groups, goons, gangs to attack whoever points in his power. Since 1966, Museveni has been fighting against the previous regimes. He created chaos, was against previous government until 1986 when he took power. Then he purported putting their so-called peace, which is in his best interest. When you come out to challenge him, then he starts threatening. As you had in the other video, for us we buy guns because the guns are there to keep us. We don't care whether police you sleep well or you PDF. Because we know guns. Nabagamba. Mpuliza bulungi. Buli mukulembeze wajjo bukinzira buli mukulembeze aina specialization ye oba omukulembeze abera specialized mu kintu kyonna. Kyagulanyi aina specialization bbiri. Esooka is an artist. Eyokubiri musuubuzi akola business yekulaakulanya amongst all artists in Uganda. Kiki oyagala mukulembeze asingako ekyoyagala? Museveni specialization ye yali ya butujju na buyeekera via Flonasa UMS because of it NRA up to now. The only mentality he has, buy guns, stay safe, nothing else. Yensonga lwaki ne watalina kubeera omundu waliwo emundu. Okitegedde bulungi. Yensonga lwaki watalina kubeera omajje waliwo majje kyalina mutwe. Yensonga lwaki n'obwakabaka yabuwamba n'ateekamu abamajje kubanga kyamanyi mutwe. Nothing else he knows. Okitegedde.
Kyagulanyi artist. Kyagulanyi munnabyanfuna musuubuzi. Yeekulakulanyiza okusinga bonna abavubuka bali myaka gye mu Uganda nga asede ziyise muntu oyo. Ani gw'oyagala asooka kweyo? Nawulirako omuvubuka omusajja mukulu ng'ajejemba. Mbu obukulembeze tebabugaba kuba mutayina experience. Kyagulanyi gwe mugamba atufuge. Kyagulanyi yali akola mulimu ki? Njala kubuuza. Kyagulanyi abadde muyimbi. Kyagulanyi musuubuzi. Mpozi Museveni yali akola mulimu ki? Museveni was a cattle keeper. Yali alunda ndi mulunzi. That's why olaba abantu bonna bakwata miggo. Lero nkibawadde bulijjo njagala kikwa nga kibagamba. Museveni mulunzi ensonga lwaki mulala n'amagye gakwata emiggo ne poliisi mbadde temukitegeera nga kubanga eri specialization ye mulunzi mu cattle keeper. So don't compare a businessman and an artist to a cattle keeper. Museveni, he knows nothing. Yensonga lwaki abasirikale bakwata emiggo. Oli akwata omuggo kubanga kye kibali mu mwongo. Museveni is a pirate. Yali mubbi. Yajjanga banka biseera ebikadde nano yatuuka mu Kampala nga amaze okuwaba yatandika kubba banka. Nakati akyazibba. Temukimanyimu. Kati baddawo ne bakulimbalimba. Museveni yajja ayambala tangira. Nga tamena kwambala suutu wadde okusiba ettaayi wadde okukwata fooko giriisa wadde okumanya bafuga eggwanga. It was in the best interest of late Paul Semwogerere, Abeka Kachama Mayanja, Josh Mayanja Nkanji, Waka Pablo, and the others to restrict Museveni to where he is right now. It was in the best interest to restructure Museveni by the indigenous who thought that this man is going to be a great leader. But at this particular moment, if they come back in Uganda, they will tell you other stories. Oh, your guy, abamusomesa bakubuulidde. But Dr. Samson Muluki Seka, ba Paul Kawanga Semwogerere, James Waka Pablo, ba Nabeta, Bani, Beba solo restructuring omusajja okufuka. He knew nothing that during that time. He knew nothing. He was green. Chovola ba mujina emyaka era bakyakwata emiggo. Bulijjo ekintu ekyo kisirikiringa Sara kibagamba. Oli agamba Museveni yali mulunzi wante kyovola baneki obi mubaba bakola application okusaba mulimu. Bakugamba what is your hobbies? Oba ebintu byoyagala ba mize ebintu bikujumira ebintu byagala okukola bikujira mwango okukola abo misebe y'ebidde. Museveni mulalo. Yeso lwaki obudde omusinga omala kisozi ku nga alabe enteza afuna kuba kimuli mbwongo. Guess what? Genda obano bona babani bona ate nako ngojeko bali abantu bakatula solaza bo mu east abakalamoja abakato keepers abakalamoja tumai ba indigenous bana basigadde bana Yoga tisero bihoga ndi educate bihogo balowooza ngante ze baluddemu ze babaze banga so tosobola kuddira muntu abadde mu ntemi akajjo nalaga nti agenda kufuga eggwanga litereze no. Okitegedde bulungi nnyo. So tosobola kuddira muntu ali specialized mu industry ate industry creatinga alina kino kanki bagamba bw'osanga omusiru mugambe nti omuntu gwe bayita artist abeera musawo. Si musawo akuba empiso mumulooza omusawo akuba empiso yakuba empiso nti musawo no ba artist basawo. Lwaki basawo? Omuyimbi musawo kubanga awandika ebigambo ebijjanjaba obwongo bw'omuntu. Bitya wano njagala nkunnyonnyole wano omuntu bw'atuula wansi n'ofuna ebirowoozo bye tuyita stress ogenda ewa omusawo w'ebirowoozo. Bw'ogenda omusawo w'ebirowoozo n'atandika okubuuza ebibuuzo ng'alireetinga ku by'omugamba era omusawo yazaga ati genda ofunemu okuwummula
oba gendako mu kintu kyonna ekiyinza okutwala ebirowoozo, oba ogende ku lubalama lw'ennyanja, oba ogendeko mu mizannyo, oba owulirize music yenna ow'ekika ekyenjawulo. Ngenda kubuuza, gwe omusajja akwata olupapula n'ekkalamu n'agenda mu studio n'ayimba oluyimba. From nowhere n'osituka n'osala omuziki, abala from nowhere ne bayimba oluyimba ne lukukka mwoyo n'otandika okukola n'okaba n'owulira nga oyo omusabasawo ba birowoozo. Kati oyo atakimanya geragala mbu yalimba negenda obuuza omusawo ajjanja ebirowoozo nti music si ddagala, music ddagala, era n'abasawo bennyini abajjanja b'ebirowoozo bakugamba genda owulirize ku music. Omusendeekerevu gwovaako muntu asobola okukubira endongo n'osituka from nowhere n'okubamba n'ozina amazina, oyo gwe bayita omusawo. Si buli muntu nti asobola okikola. Okitegedde bino bye mbagamba nti abantu ambanyo baba naawe mu field ze bano nenga tamanyi nti kintu ky'omuntu oyo kyayimbe kitegeeza ki. Ate abayimbi balanzi bayitamu obubaka bwa Katonda. Abayimbi balanzi ng'ovuddeko buli obusawo mbagambye, abayimbi balanzi agenda nawandiika ekintu naye nga si yakiwandiise n'akiyimba gwakyo n'ogamba lindako. Bwakiyimba ne kibaawo. Omugenzi Erimani Basudde yayimba Bass Dunia Part, yes, Part yasembayo, genda oginoonye Bass Dunia Part 2. Ekiri mu Uganda ne mu nsi yonna Basudde yakiyimbako. Ekiri mu Uganda Basudde yakiyimbako lwakuba nabagamba lwa copyright. Nali badde nfuna olunaku n'enzannya oluyimba olwo nga program namba naye Facebook tajja kunzikiriza. Kati goddiro lya kugerageranya n'omulunzi w'ente omugerageranya n'omusajja omusawo w'ebirowoozo nga musuubuzi bw'akwata ku ggwanga ligenda kubeera liri. Kati kankuwulire ekigambo kino kitegeero lwaleero. Buli muntu alina engeri Katonda gy'amu blessingamu okubeera n'engeri gya communicatingamu n'abantu. Eriyo abasumba ababuulizi b'enjiri nga si baffere akubuulira gwe kennyini ne weetereza. Niwe badde ogenda okukola ebikyamu n'obivaako n'odda mu mbeera n'ogamba oyo kasita ayogera mba mmaze, oba kasita ayogera kyayogedde mba sikiddamu. Abo nabo Katonda bateeka mu kkowe va ku baana baffere b'e Kampala. Ne mulimu n'abasosodooti e Kampala ng'ayogera ekintu n'ogamba oyo siddamu kasita ayogera. Kaabere mu sisita n'agamba ekintu, oba father oba pastor oba omusumba yenna ng'aliko amafuta agamba ekigambo n'owulira nga kyekyo. Okubayita okukwatibwako kwa Katonda. Tolina lunaku lwogenda kulaba Katonda musajja munnange omukazi Katonda tolisobola mulaba n'olunaku n'oluvu. Katonda otambula naye ne tomanyi wogenda musanga. Kino kijja olwaliro kunze. Tolina lunaku lwogenda kulaba Katonda. Tebaayo muntu yenna mu nsi yonna kulaba nti you are going to witness the presence of Lord. No. Katonda ali mu ggwe. Katonda ali ku muntu akuliraanye akubuulira n'akutegeeza n'akukkakkanya n'akujja ku kikyamu n'okola ekituufu n'okyenyumirizamu nti singa si musajja oyo, singa si mukazi oyo, nandibadde wano wendi siriwo oyo gwe bayita. Togeza n'onoonya Katonda. Yejjako obuyinza bwonna n'abutulekera ku nsi tugidibage tugifuleyo emirimu tugifuleyo okufiiramu. Yali wali atudde. Towaayo ssente zo wa pasita mbonoonya Katonda. Katonda ali mu ggwe. Katonda ali muntu akuliraanye. Katonda ayinza n'okuba nga ali mu mwana wo nga tomanyi. Katonda ayinza n'okuba nga ali mu mukyala wo nga tomanyi. Togeze ne bakulya mbogenda ku tojja mulaba. Kyolaga nti Katonda awanga analamu emirembe gyonna waali akulaba. Kiri gwe okukkiriza ekyo ky'owulidde n'okisengejja ekikukakkanya emmeeme n'ebirowoozo. Omuntu kyabagambye. So tebayi muntu ndala bukubuza simanyi jangu ndo tali Katonda ali kumpi naawe tonnamulaba bulabi. Ate muyiga okwewuliriza.
Listen to yourself. Weewulirize. Nga tonnawuliriza kintu kya mulala nasooka weewulirize gwe. Kubanga obubaka bwa Katonda bukkira ku gwe kennyini. Bibuli yatugamba nti Katonda yatondebwa mu kifaananyi, watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kitegeeza sooka obudde ekifaananyi kyo kyewulirizeemu. Bw'oteewuliza teri agenda kuwuliriza. Bw'oteewuliza teri agenda kuwuliriza. Fubanga nnyo okwagala omuntu akugamba nti gundi kino ekintu kikyamu. Abantu bangi babagamba ebintu ne mugaana. Ne mmala okufuna obuzibu nga kale ate gundi yaŋŋaaba wattu. Naye nga oli Katonda gw'ayitiddemu okugamba nti kino kikyamu. N'owakana ng'owalaze empaka. Ekikuwalaze empaka ye sitaani gw'otalaba kkala y'entuufu. Ye sitaani gw'otalaba kkala y'entuufu. Omuntu agende kino kikyamu. Ye sitaani. Naye ekintu bwe kimala okutunujjuka nti gundi yaŋŋamba kubanga oli yali Katonda yali ayitiddemu oli okugamba ekituufu. Ompulidde bulungi nnyo. Nze nabagamba ku nsi kuno ekintu kye nsinga okuwuliriza. Mpuliriza nnyo enjiri y'abasumba b'enjawulo. Naye mpuliriza irimu z'abasiraamu. Naye mpuliriza music w'enzikiriza ez'enjawulo. Nze kennyini ne neekompozinga mpula n'entereera. Kati gobo ono gaba gati ogenda kunoonya Katonda. Tojja mufuna naye ng'ali awo kumpi naawe. Ekintu kimu kukkiriza, sooka okkirizemu nga ggwe. Eri ali wano nga nti nze nina olulimi bwe njogera ekintu kituukirira si ggwe. Katonda kiyakuteekamu ky'otamanyi. Kale nze nina omukono gwaza emmere no si mukono gwo kuba n'abantu abalina emikono. You are blessed by God. Gw'otalaba. Nze si kuba wantu mutono batampa ssente. You are blessed by God. N'ogw'oliga nti kikyo. Nze si kola application batampa mulimu. You are blessed by God. Naye oli atali blessed ng'alimu ebintu bya sitaani. Ne bw'akola application emitwalo musi bagenda muwa mulimu. Bw'ojja kulonda lole y'essente ekwata omuliro mu processing ogenda ekwata omuliro. Kubanga olina sitaani. Abantu abali ku mikono gya Katonda bangi. Olwaleero toddamu n'ogaa nti simanyi gundi ayogedde kino ekituukira oyo ye Katonda we gwalina mutambulirako. Muleme okusooka okwetegeera, sooka omanye image ya Katonda yaani nti yenze. Lwaki byenkola tebitambula olimu sitaani. Sooka ogende weetereze. Katonda talina muntu gwe yatonda kubonaabona. Kinoonyerezeeko. Nze siri musumba. Katonda tatondalangako muntu kubonaabona. No, okubonaabonako gwe okwetandikira gwe ensibuko y'okubonaabonaako. Bwe basiggwa wasikira ya nnyoko. Bwe basi ya nnyoko wasikira ya kitaawo. Bwe basi ya kitaawo wasikira ya jjajjaawo. Kubanga obubi bulondoola omusaayi gwonna gye guva na gye gukoma. Mpulidde bulungi nnyo. Katonda takerako okukola kifaananyi kye ng'agenda kukibonyaabonya nno. Ompulidde bulungi nnyo. Ompulidde bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo vidiyo kalero kawunzise ne wiiki bwenti bwengikomekkereza. Mukama makumi takomera mpeera buli omu ba n'essuubi nti osigazza kuwangula. Naye kendeeza ku ttimu ofune emirembe nga nfundikira. Akatambi kalero kafundikira naye kendeeza ettima ofune emirembe. Toyina kyofuna mu ttima. Toyina kyofuna mu kwata genda kuloga mwana wa munno. Toyina kyofuna mu genda kubba munno oba mutuusaako obulabe. Buli muntu yenna Katonda mu emikono ebiri n'omutwe gy'osobola okukozesa okufuna ekyokulya n'ekyokubeerawo. Okumala obudde ng'ologa munno azimba ennyumba, ssente z'obadde ogenda okuloga mugenda ozigulemu buloka n'omusenyu ozimbe eyo. Okuloga omwana wa mujja osimanyi yasomye afunye eddiguli. Buli w'omulaga abaana bagenda kusira nekyo mutumanyi kibatuddeko temukimanyi. Ngenda kuga ekigambo kimu. Sooka weerowoozeeko ng'omuntu. Bw'onoonya sitaani tojja mu sitaani alimu gwe olina omujjamu. Bw'onoonya Katonda tali wala nnyo ne gw'oli Katonda atambula naawe. Era bw'alaba ng'oli muyonoonefu n'agezaako nnyo kukwata.
n'ogaana ng'akutanga ensi ekugabana ye mugambo gundi alina ebisiraani gundi tebakulogangako first and foremost nga nfundikira nakano katwale siwakanya nti abalogo tebaliyo nkiddamu siwakanya nti abalogo tebaliyo naye obadde wakiteekako mbw'obwono kinoyezaako nti abantu abasinga obungi ffe tweroga oba gwe weeroga the moment okwata ekirowoozo mbwongo nti waliwo akuloga oba muloge the moment okwata ekirowoozo n'okiteeka mu bwongo bwo nti waliwo akuloga oba muloge muyiye endowooza enfumbulamu bwammwe eddogo gyeriri n'eddogo likwata oyo alikkiriza nti gyeriri kasita oli wakanya nga gwe mindset y'okugamba eddogo teririyo n'abalogo teryagenda kuloga the moment you accept nti bakologa naawe ogenda kukwata sente ate ogende ku muganga eyo process bwenti bwetambula goza basoose kuloga gwe balogaloga ensi naye ensi ekipinga oni ng'etambula mwejje mindset ega nti gundi andoga no already oba weerogolodde kasita okkiriza nti bandoga ensonga yakulemerako mu buli kyokola setback okufunamu obuzibu bintu byokola eba challenge mu kutandikaako onoosobola okugenda mu kintu kino onoosobola okikwatirira buli lwofuna setback mu kintu kyotandise oba mu project oba mu business oba mu kusoma kitegeeza nti bakatonda akutesitinga onoosobola okumanaginga ekintu kino abasinga obungi temusobola kubuuka waawo the moment ofuna setback mu ntandikwa y'ekyo abiganye kambi genda obuuze wava munno yatandika ati yafuna ebizibu mu ntandikwa genda obuuze abagagga abasinga obungi abali genuine agenda kuba kyeki okutandika tekwali kwangu ebagiyita test katonda asooka n'akutestinga gwe byanguyidde amala n'afuna challenge mu maaso eyo nga teyasooka kuyita mu turbulence esooka mu ntandikwa business nezikola kusinga mubadde mumanyi lwaki abagagga bagwa abadde successful mu ntandikwa tebasobola kufuna challenge bw'abeera successful mu ntandikwa n'afuna turbulence ya problems makati awo business zigola bwe kimwe kifa kubanga teyasooka kufuna kusoomoozebwa mu ntandikwa kasita ofuna okusoomoozebwa mu ntandikwa eba challenge to set your mind kikyonoosobola kebe relationship eneekola musooka mu mbirigo bino byekuga binoonyerezeeko ojja kujja ongulire airtime ongulire ekyemisana osindikire n'ente yabwereere birowoozeeko teryagenda bbe kugamba abagagga bonna abasinga abasoose ne babeera successful lwaki bagwa in the process kuba tebasooka kufuna kye tuyita turbulence abalinnya ennyonyi ennyonyi etuuka n'esukunda mu bbanga nemuga leero tuwedde nembala neetereera kati aliyo abafuna turbulence mu kutandika ano kigge nti ofuna challenge mu ntandikwa bw'ozimanaginga n'oziyitako ogenda kubeera successful wabula bw'obeera successful nnyo n'otuuka wakati n'ofuna ebizibu ebiyite turbulences nezikulemu control nga business na buli kimu okitegeera so olina okubeera omwegendereza ennyo mbulamu bwo sookolooza emirundi 3 nga tunakola kusalawo sookolooza nga emirundi 3 nga tonnasooka kusalawo ku kintu kyonna sookolooza nga emirundi 3 ku kintu kyonna kyogenda okukola nga tonnasalawo lwaki nkugambye gwe Katonda okusalawo kwa Katonda kulimu gwe bw'okola okusalawo okubi oba tokoledde famire oba okwekoledde nga ggwe era bw'ogwanga mu kizibu kyonna sooka otuze wansi entwingiriyo oba engalabiyoge nti yes ngudde mu kizibu nva ntya mu kizibu kino bw'ogwanga mu kizibu sooka otulo accepting eti ngudde mu kizibu bw'omala okya accepting find solution nkivuddemu ntya soba okigwamu totula butuzibe notandika okubira banaye nze nfudde simanyi kyakuzaako wolololololo no accept nti ndi mu kizibu
then ekizibu nkivuddemu ntya. Oba ofiiriddwa ssente zo, accept ssente zifudde. Funa engeri gy'ogenda okufunamu ssente, naye ssente ziri ezaafa zirowoozengangako ng'ofunye zino endala zireme kufa, obulamu bwe butyo butambula. Buli challenge gy'ofuna mu bulamu bwo Katonda agimanyi, akuba kutesitinga. Tewali muntu atayise mu kutesitingwa mu nsi muno. Ate muyigirize nnyo abaana bammwe okukola. Bwe nsukka no video mbanje na Mukama bankuumire. Mukendeeza omululu. Omululu guleetedde Museveni ebikaawa oba ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Yajja talina kyadda buli kimu akifunye, ayagala tufiirako. Ompulidde bulungi nnyo. Omululu gwe guleetedde Museveni n'obutakkiriza. Ompulidde bulungi nnyo. Mukama 13 mpeera enkya Makindye ey'Amaserengeta n'ey'omukiikakkono. So mugende mukulembeze mukuume bulungi nnyo, yenna asobola genda okuuma mukulembeze Makindye mpaka ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 2026. Mugende mulonde mbungi, mugende mujje obukonge, mugule bendera za Uganda, musimbe bendera za Uganda. Buli womanyi nti waliwo enkyukakyuka, simba bendera Uganda. Mugende mugule bendera efuuke ekizibu eri Museveni, kubanga Nabbanja yagambye mbu Kyagulanyi akozesa bendera ng'okulwanyisa Museveni. Museveni bendera badde agimanya amakulu gaayo. Nabbanja oli mulundi. Lwaki toddewo mu Burundi gye batamanyi mugaso gwa bendera? We are claiming back our country. We have all the mandates to use our national flag. Mukama bankuumire video wedde.